bannange mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Senga Face 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero mwebale kubeerako mwebale kumpuliriza mwebale kungoberera mwebale kusubscribinga bannange mwebale nnyo kale sijalandaganyo olunaku olwaleero njagala twogere ku ngeri gy'osobola ozinyamu omukazi mu mmotoka bannange omanyi nabagamba nti okwezina kunyuma nnyo nga mukyusaamuko ku bufo bino ebintu by'okwezinira ewaka mu kisenge mwaka ku mwaka mwezi ku mwezi wiiki ku wiiki lunaku ku lunaku mu kisenge akati ne mbagamba kale tukyuse ku bufo ne mudda mu ddiiro mwe abantu abalina emmotoka gireeti gipaakinge mu galaji giyimirize ng'olimu ne mukyala wali mu kateeteeyi soka omugambe bebi togenda agambe kiki naawe kitalinda omugambe kino tekirinda kya emergency osooka oweegiremu ku katini bwe batuusumulula omusipi gw'emmotoka ogugwe gwabayambadde anti mukyala wa baakutudde wano ku kidongo ovuga kaakati bw'omaliriza bulungi nnyo olyoka omukwate omutuuleko sitegeeza mutuulako omuweeweete ntegeeza sorry about that osooka omuweeweete mweweeteko mu mabeere atuddeawo mu muto tannavaawo munywegere mweweete mu bisambi bw'omaliriza bulungi nnyo olyoka omugambe bebi omuto osobola ogusitula n'oguzaako emabega va wali eri mu driver seat musobola okudda emabega musobola okuddamu ogwo gwennyini ne mugusindika emabega ne mufuna ka supeesi kati wano waba tewali supeesi mudde emabega guno ogw'omu maaso mugusindike mu maaso mpoziko waliwo entebe waliwo gundi emotoka ezitamuvinga mito sisuubira nti gyeziri zonna zimuvinga emito so muvinga omuto gw'omu maaso creating a space wakati kati ate n'ogw'emabega ogusindikako katini wobanga muyina space emabega ba temuyina it is okay moving ogw'omu maaso ddala guno gwa passenger seat ogwo kati omukyalo omutuuze muguli omutto ayayayayaya dalinga wange omulungi nga temuvuddeewo mugendako ekijjanira omwo munda mugundi mu motoka yammwe olyoka omutuuleko bulungi ye lwaki ngamba omutuuleko ngamba akutuuleko mukwata agutuuleko kaakati gwagenda okontrolinga kapeesa okwatawo mu kiwato n'olyoka omununa amabeere ngeno bw'omusitula bw'ogumuzaako bw'ogumuggyako byebino ebintu abakazi bye basigala nabyo mu mutwe ne bw'oba ogenze kukola ne bw'oba ogenze bunaayira n'asigala ng'akuloboozaako buli bw'atula mu mmotoka n'agamba bannange omwana Saamu ng'atunulira omwekolera n'agamba waawo ng'akuloboozaako mulaba abadriver abaabwe babazinira omwo mu mmotoka nga tebapangisa gundi nga tebapangisa nyabbanyumiza kasitolo ako ku story hub nga tebapangisa woteeri tebapangisa nti tebaagala kuleka records mabega mmotoka yeekimala bafuna we bapaakinga ne beesabula ate kako mmotoka kanyuma nti temulwawo ate eba byakufiirako olaba okwo okwezina kukuleka mulooko naye ate kunyuma kati omuba bafumbo va ku oli nti abeera mu bwenzi bwe naye muba bafumbo olumaliriza bwe papa nga mugenda mu nnyumba kati olwedda oba omuleseemu looko ng'omusumuludde zippata olutuukayo eri omukwatako kakinima nange eyiwa buyiyi yona ng'eyiika olwo ng'akwanguyira okuzina bwatyo bwe twanguye ebintu naye oyina emmotoka tozinirangako mukazi wo mu mmotoka mbuuze ndi gentleman kabuliŋŋana gentleman okwezina tekuliimu gentleman okwezina tekuliimu mbunze simanya nze ndi muntu mukulu oli muntu mukulu okwezina kw'abaana bato era mbadde manyi kwa bantu bakulu omukazi muzinireko mu mmotoka afa obuwoomi naye oli awo bwenawena bwekerebezi muyinawo muli mu kapaakingi road wakutte akazikiza bulungi emmotoka muyige nozidayinga womba temuzidayinza mutekako gundi bagiyita windshield sinnagula yange sinnabimanya bulungi naye ngenda kugula kyokka bannange singa fey ndowooza bagiyita windshield windi biki ebyo mubikako ebyo mubikeeko awo mundabirwamu blockinga gundi blockinga omusana light kati mubeere omwo munda nga mwefulukuta bulungi edda Uganda nabakoko ka video dako I think like 3 or 4 years ago 3 or 4 if not 5 years ago nabako ka video ka yali oba minister kaliikinga nga bamuliira mu mmotoka neŋŋamba olaba oyo omukazi omukulu bano be bategeera ebintu mwabeefuula hori muyinza tubikolera mu kitanda kati abeera naawe ewaka gwe ne wefuula mbu gwe oli musajja mbu bw'otegeera nnyo mbu gwe obikolera mu kitanda n'afuna duleeva we kati duleeva n'amubattuliranga mu mmotoka agenda okudda kuleetera makombo nga naawe nno weewaana
weewaana ng'oli ebigaayemu bye baagaayizagaayizaamu edda bye baalidderidde okukutirizaawo obukutiriza tokkiriza mukazi kukula ebyo mubeere basajja omusajja abeera happy outside the bedroom inside the bedroom you are always happy tolinda kubeera nti tuyingire ekisenge ndyoke nsanyuke ntegeeza mu mpale sitegeeza okusanyuka kuno okwe tegeeza mu mpale ng'akasolo ko eva kabaala ati kitegeera gwe eva oba mukyamufu obeera alaati ogisabulirawo n'akitegeera nti ono gwendiko ddala musajja ŋwaŋŋuli naye gwe obeera okyawo n'omuntu nga muli mu nsonga zakwepiica oba nsonga zakwezina nga gwe tomulyangako nga muli mu motoka yammwe nga yammwe nno olaba n'abalina etali ye nga ya mukama we aleka mu girlfriend we n'agivuga ne bagenda eyo munda oba mu kisiko ne beesabula not because they can't afford okupangisa wooteri oba okukola kino edda naye agala kamemory ako kubanga kakaringa meaning. It's not about ekyo but the meaning that it carries yesinga amakulu. Kamemory ako kasigala kazanyira mu mutwe gw'omukyala. Kakati buli omukyala bwemutuuka mu kisenge olaba ne bino naye bannange abasajja mumbowa. Sere muntu ali so crazy nnyo naye ate njagala nnyo omuntu ali active. Omuntu ategeera ebintu by'ekisenge nga si fala nga si muntu agenda okubeerawo nga buli kimu butetenkanyiriza tosobola dde okuyiiya n'ogamba kaalika omukazi musurprising mukubeka surprise musabulire mu mmotoka akitegeere nti dakiika nno zibanga 5-6 nga mumaze oba 10 naye ako obulaba obudakiika butini nnyo bwe buti but meaning gye busitula nnene nnyo n'okusinga bw'okirowooza obwo obutini ennyo bwe buti obudakiika. Anyway, zinze byange nenesigalira nga nze senga Faith omwomu bw'ati omulungi. Mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera. Bannayimwe bale ku subscribing abantu mwe ndi so happy. Ka audio kano nka recordinze lunaku lwakumeka lwa Saturday olw'eggulu. But I'm so happy. Naimukidde mu vibe. My day went. I'm just so grateful for everything I have. I'm grateful for my subscribers. I'm grateful for everyone who views my content. I'm grateful for you guys who subscribe. Even Gasiba Sabiye. Those who subscribe. No bisanga no gamba wow. Omukazi ono asomesa bulungi kan subscribing. Thank you. Saba Katonda yaba kunsasulira kubanga kakati nze era nga bondaba. Teri kyenninza kusasula. Okujjako Katonda wange yasobola okunsasulira n'agamba bannange this person deserves this. Nsaba nammwe abawe ebirungi asanyuse emitima gyammwe ng'ogwange bwe guli omusanyufu. Kasoda kange maama kayiise oba tekayiise ate temuyomba mbadde nkyabasabira mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera ansooke ndye badde banteredde mu kasitro are they even serious? Yeah.